Mr. Update mba lamusiza nnyo mwebale kubako mwebale kubeera nga mugoberera ensonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Nyingiddewo ne update wano ku page yaffe eya the updates online page. Sibadde wa kujja naye ng'omukulembeze nga chairman physical chairman public health Kampala district nyina okubaako kyentereza mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Sharinga ayita muno mbeeko ensonga ze mbagamba nkozera live eno mu nkola ey'okutabaganya ng'omukulembeze. Sinza kulaba nsonga zigenda maaso mu ggwanga, zigenda maaso wano ku social media ngate twetaaga okubeera obumu nemba nga ntunulira kitunulire. Nolwekyo Mr. Update live sharinga ayita muno mukyali batono nnyo bwe muwera Mr. Update nga ntandika. Bwe muwera Mr. Update nga ntandika live ey'essaawa eno because nyina okubaako kyentereza mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Mbagambye Mr. Update wammwe mwakansabira ninondebwa ku kifo eky'obukulembeze ekirala. Ate ndi musajja road councillor ali wano mu capital city y'eggwanga Uganda. Lwekyo sinza kulaba nsonga zimu ezigenda maaso nga zigenda kutwawula, zigenda kutuzza emabega. Ate Mr. Update n'ekitunulira butunulizi ng'omukulembeze mba nnyina okuvaayo ku nsonga eno nange nembaako kye tafaali lyenteekako mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Sharinga ayita muno mukyali batono nnyo Mr. Update live abantu mbategeeze nti chairman live bwe tuwera awo abantu lunana Mr. Update nga ntandika kitegeeza bw'otuuka ng'osharinga ate nga Mr. Update ngenda maaso n'okutematema ensonga ez'olunaku olwaleero mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Nolwekyo y'ensonga olwaleero endeese bambi mwebale kunjagala Mr. Update nkimanyi munjagala nnyo kyobola Mr. Update siri bavaamu munjagala nnyo nzaani Mr. Update wammwe ne munjagaliza kino ne munjagaliza kiri. Nolwekyo bwe sibebaza mba mulyaza amaanya mu ngeri emu bena tukyali batono. Mr. Update njagala kutandika mu dakiika ntono nnyo twongera okujja abantu bonna mujje bali mubagambe Mr. Update live sibadde wa kujja naye olw'omulama gw'ensonga eno nga nyina kyenjagala kive mu ddiiro because tuli baawamu mbabuulira mazima tuli baawamu. Nolwekyo nkozera live eno okutegeeza mugana wange bajjo kirya process tuze tutambula ffenna mu struggle. Chairman waffe chairman Nyanzi ye chairman wa informal sector mu ggwanga Uganda. Tuli baawamu buli we tulwanagana tuwa omulabo omwaganya okutuyingiramu. Tuleme kulwanagana waba wakasonga konna tubenga tukwatagana bukwataganyi tubenga tusonyiwagana. Bajjo oyinza okuba olina obusungu, chairman oyinza okuba olina obusungu n'ekye mbadde nsaba cease fire. That's my request ng'omukulembeze. Cease fire bajjo ne chairman mukwatagane because ndabye ku posts ezisukka mu 5 nga ziwandiikibwa bajjo. Mbadde bize nnyo mu ndabye olwaleero Mr. Update wammwe nsibye mu field ngaba masks nvuddeyo nkooye mbadde nnyina okwebaka nengenza okulaba nga waliwo ekifa kuba tuzimba naye ate olengera waliwo ebizimbululwa tuzimba kizimbulwa. Nolwekyo ng'omukulembeze nga sinza kubeera nga nkola ki nga Mr. Update nsirika busirisi mu nsonga eno. Nolwekyo nandisabye muganda ffe bajjukirya process nensaba ne muganda ffe chairman Nyanzi tukwatagane tuli baawamu tuli banjwemu. Kitaffe aliyo bamuyita Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu laba talina muntu yenna gwa ne bw'obanga omukosezza tanyiiga ne bw'obanga okoze eki ayina bwa enkwata gy'akwatamu ensonga nga bwe twasalawo nti ensonga tuzimalire mu inbox bwe tuba tutambula inbox tutambulira mu inbox mbegayiridde bannange inbox ky'ensonga enkulu bw'obanga onyiize kuba abali abasajja b'enaalemu kye banoonya balabe nti Segirinya ayombagana ne bajjo ayogeragana ne Segirinya ayomberagana ne chairman Nyanzi bo kye banoonya bayiseewo bye baagala. Nolwekyo nandisabye bannaye cease fire nga Mr. Update kusaba kwange nga chairman abasabye cease fire tukwatagane tutambulire wamu bannaye. Ebbanga litubulayo ttono nnyo twambale engule ebula emyezi 6 Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere president w'eggwanga Uganda.
olwaliro NRM buli werengera nga tusikangana omuguwa tulwanagana tukola kiri yo kyeyagala of which ekitatwala maaso olwekyo nsaba mugana wange bajjo nkwegayiridde nfukamidde ku ttaka amavivi nga tadde ku ttaka tusonyiwagane nsaba mukama wange Chairman Nyanzi amavivi nga tadde ku ttaka nkwegayiridde tukwatagane ku lw'obulungi bwa struggle ku lw'obulungi bw'eggwanga Uganda bwaba weeyanyiziza munne tusonyiwagane buntu butono nnyo tusobola obumaliriza principal waffe kati ali busy akwasaganya kino akwataganya kiri aba akyatereza kino naawulira kino aba atereza kiri naawulira kino aba atereza kiri naawulira kino nolwekyo nze nandirowoozezza tebe tebitutwala mu maaso bituzabuza mabega tuwa mwaganya mulabe kubeera nga atuyingiramu nolwekyo bajjo kimanyi obusungu oyina Chairman kimanyi obusungu oyina mwenna mwina obusungu naye tukwatagane tusonyiwagane tubeere mumu tugende mu maaso olwaliro ensonga ze twandibaye twogerako nsonga za kugaba masiki ggwanga lyonna Suina mugana wange bajjo kugamba kati masiki nzitwala kabula mayido nzitwala kabwohe nzitwala semba bule ku bintu byenjagala okuwulira ebyo kati issue njagala kuwulira ya masiki yokka because kati gwe mulamu oguliko nti nze nange muba muŋŋondezaamu mulimu nga Mr. Update Chairman Public Health njagala kuwulira mulimu gwa masiki gwokka because masiki bantu katize ba demandinga ekyo kitutwala maaso ekya masiki nti ekisokera ddala omuntu aba omulwaniridde okubeera omulamu ekyokubiri omuntu aba ategedde nti afiibwako ka masiki yako mukalabanga katono nnyo ne bw'okawa omuntu amanya people power endowoozezzaako mu ngeri emu oba endala because abantu tebalina ssente zigula masiki nandirowoozezza nti gyegyo emiramwa gye twandibadde tutambuliramu egya masiki because ebbanga ebula ttono nnyo tube nga twambala engule Neka kati principal waffe naye entalo aziwulira azikooye buli budde tulwana tunatuuka wa bannange njagadde kusaba busabi era kyekinkoseza ka live kano nti omulamu wakati gwe tuliko byonna twabitadde biri ebyokusonda boda Mr. Update nabiyimiriza ebyokugaba emmere Mr. Update nabiyimiriza omulamu gwe tuliko gwa kugaba people power masks gwe mulama gwe tuliko gwa kugaba people power masks mbagambye ebya boda nabiyimiriza twakomye ku Bobby Yanga neva kwekyo nembagamba ebyokugaba obuwunga biki nabyo twabiyimirizaamu katuli ku people power masks kyekintu kyokka kyenjagala kati okuwulira era omuntu ali ku mulamu ogwo oyo mwagala nnyo manya nti atambula n'ensonga naye bino kusika muguwa tulwanagana tukubagana tukola tuti ate nga tuli ba mu nnyumba emu tulwane at least nga tulwana n'abasajja abaki aba NRM betulina okulwana nabo neffe kampu eyaffe abasajja abalina ogirengera nga eri solidi nga banoonya nawe bayita tebalabawo ne bagaba abasajja bantu bakubye tutya tebasobola ne buli balengera onakubooli kibawa amaanyi n'omwaganya okuyisaawo bye baagala nolwekyo kyembasaba kiriki tusonyiwagane nfukamidde Mr. Update mutima mbasabye ceasefire bajjo otaddeyo posti ndoza ziringa mu 5 mbadde nsaba ekibanga kisoboka bajjo ne posti ezo ku lw'obulungi bwa struggle nsabye nga Mr. Update onzo zijjeeyo ku lw'obulungi bwa struggle zijjeeyo gamenti nange nzikiririzaamu ko ku lw'olumu ogenti mu bituufu ne gwozadda kkubira engoma n'ozina bajjo mugana gekirya process posti ezo mbadde nsaba artist ozijjeeyo ku lw'obulungi bwaffe ku lw'obulungi bw'embeera yaffe ate omulabe kijja muwa enyiike ng'alengera abadde ayagala okuyisaawo ebibye ng'alengera ati tukwataganye tuli bumu ebyo bye bikuba omulabe buli wabalaba nga muli bumu ate awulira bubi nnyo omulabe tulina mukubya na solidarity is power kitaffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu atukwatiridde bino tabyagala kitaffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala abantu abateesa abantu abakkaanya abantu amalira ensonga mu inbox ne mubaawo obutakkaanya bwonna ne musonyiwagana gundi bwakukosa nze munnengera Mr. Update bane njagala mu nkoppe nze Mr. Update ne bwe nfunamu obutakkaanya n'omuntu mukimanyi kiri ku likodi njagala omuntu omwaŋŋambe nti Seggirinya walumba omuntu gundi owa people power njagala omwakirete tekibangawo nze oline bwanvuma oline bwankola kyenkola nze muli mutima nze ngamba nti kanfuuka omusiru Seggirinya nfuuka omusiru nkole ekintu ekituufu mu kiseera ekituufu
nkole ekintu ekituufu mu kiseera ekituufu lwekyo kyembasaba amaanyi tugamalire mu kugaba people power masks kati gwe mulamwa gwe tuliko abantu b'embaale baagala masks abantu baluwa baagala masks abantu b'ekabwohe baagala masks abantu b'ekabulamayiro baagala masks tugabane district bajja ogamenti go okutteko district 5 chairman Nyanza agamenti nze district 8 nzikutte sagiri nyangamenti district 2 nzikutte tutambuze mask ya people power abantu bajambale ekyo mbabulira mazima gwe mulamwa kwati gwe tuliko ebirala byonna tusoko tubiwumuze nze kyensaba nganze Mr Update kusaba kwange kubanze sagala ntalo tuli bawamu ne buli tulumagana kati NRM kyekoze mwe temunnakimanya kati bali ku page batunulira bali ku page ya clear process batunulira baga ati beyuze NRM bye yagala buli wewuliranga tulwanagana yonge esanyuka ebete ebyo omupiira buli bawuliranga tulwanagana tulina kubeera kimu kituufu ekintu ekirungi abantu bakirwanira because people power yo nnungi naye abakirwanira balina kubanga bava mabbali nga tebali within people power yo nnungi because bobera mu people power bane emirembe bobera mu people power ogejja ndoza munnengera Mr Update ebintu byenfunye nze sibirojja na kulojja Mr Update nandijewo obwa chairman singa si people power nandijewo obwa chairman singa si people power ebanga lemazenga ndi mukulemeze goloza luli lwaki tebabumpa lwaki babumpadde kati people yakamala emyaka 2 nakamala emyaka 4 nga mpereza nga kansala duli babunyime mabegewo naona okesabu saba ne kati babumpadde lw'amaanyi g'abantu kikulaga nti people power bane emirembe nolwekyo kiruma aba NRM balengera tuyina emirembe balengera tweyagala balengera tetulwanagana nolwekyo tubakubye logiki fe tukole ekintu ekituufu mu kiseera ekituufu mu budde obutuufu mu time entuufu bali balumwe nekakati tugenda kuwa omulabe omwaganya okutuyingiramu ng'ate omulabe abadde alemeddwa okutuyingiramu nolwekyo okukusaba kwange nga Mr Update era kati omuntu yenna gwenjagala kati okulaba kumuwulira ng'awandiise ng'agamba nti enkya ndi Kabulamayido ntwala masks encha ndi mbale ntwala masks Mr Update nsuze ne maski leta maski kabalete maski muzirabe nsuze ne maski nsuze maski mugugu bweguti nsuze ne maski omugugu bweguti njagala maski ezo muzirabe mumanye nti segiri Nyanza kati nazze ku kirala mbagambye ebya boda Mr Update nabiyimiriza nesikomoko ku abafunye abatanafuna balifuna olulala katukyali ate ku mulamwa mulala tulina tutambula n'ekitambula nembaga Mr Update ebyokusunga n'obuwunga bunkyere biki ku mutwe ebino byawumudde kati ndi ku kya maski zentambuza njagala eggwanga lyonna lifune maski nolwekyo ekyo kyokka kati kyenjagala okukola kyenjagala okubeeranga nkiwulira nolwekyo kyensaba baganda bange tubeere ku mulamu ogwo mbegayiridde bajja nkwegayiridde oli mobilizer mulungi nnyo oli promoter tukwetaaga mu struggle tetuna gwe tuteetaaga era kyenkubiza baganda baffe ti bwe tubanga twagala okulanga abantu bano tubagatta ayite tuteekawo nsonga zibatemamu tukole omulamwanga gwa kugatta bantu bano nze Mr Update kati awentambulira nze update nga ya muntu wa NRM akoze ensobi au Mr Update siyinza nakusibamu ne omuntu owaffe bwabanga aliwo butakanya nze ogwange gwa kukwasaganya nolwekyo kyensaba baganda bange mumpulirizeeko olwolumu bajjo nkusabye deletingayo post obwo deletinga muganda wange nsabye deletinga ku lw'obulungi bwa struggle deletinga ku lw'obulungi bwa struggle deletinga ku lw'obulungi bwa Mr Update oyinza okubanga oli munyivu naye nkwegayiridde deletinga yo post nsabye busabi nganze Mr Update nsabye otekeyo ogenda ddi embale ogenda ddi Arua ogenda ddi Kabulamayido gwe mulema gwenjagala kati mulabe Mr Update ndoza mulengera omulema kati gwendiko njagadde embalage nti biki buli budde twatambula n'embeera engabwe etambula mulengere Mr Update zonna maski mulamwa kati guno gwe tuliko gwa maski tewali kirala twetaaga abantu bafunezi maski gwe mulamwa gwe baliko mbagera buwunga bonna nabuwummuza kati omulamwa gwe guno era kati ansaba akawunga teri kawunga njagala omuntu omu ansaba maski njagala kunsaba maski gyenjagala ndoza mulengera zonna enkyangenda kubaako district gyenkwata sijja jogera wano ku live lwaki sijja jogera abasajja bayinza okunzingako kuba Mr Update nze chairman public health netaga buli muntu nga